nedda twetisse ekizibu ekya obukenuzi twetisse ekizibu ekyokufugibwa abantu ababi twetisse ekizibu ekyobutaba naddagala mu malwaliro twetisse ekizibu eky'abantu obutaba na mirimu twetisse ekizibu eky'abantu okutemulwa twetisse ekizibu eky'abannayuganda okubanga babataddeko omusolo mungi gwokimanyi nti kati konteyina y'engoye bapima kiro naye gwoyinza ogamba nti olugoye olutunze mu kiro atosobola gwomanyi nti olugoye oluzitoyo nnyo oluyinza okuba terwala lesa okusinga olugonde ennyo okusinziira ku nkola kituufu esaati entungise wano nga matiri okoze ku ya Uganda ate tefaanana nga pengwini ya mu America lusuli luba lugonda bwe luti teba tezitowanga bwolowooza so tulina okureflectinga ku ebyo ebiri real National Unity Platform kibiina kya reality kyabya ddala kyobula mwe muli okutemulwa mwe muli okufa tetwagala kuspendinga budde ku bintu bitono bw'oba oyagala okwogera ku ebyo ebyebaga eryo ebyaki ebyekisiyaga ebyaki it is simple bijja bitya the institution of marriage eyimiridde etya abakulembeze bawa example ki line up z'abakulembeze ze muyina zifaanana zitya fe batuvumira kuwasa wawasa tekikuvumya bali bannaffe abalala abajja bo bali batya bwe mubakuba mu minzaani bo bazanya batya okay waliwo meeting eyabadde eyo basidde pate bagiteekeyo mu kibuga ky'e Brunei mpulira bulungi bakwata basidde pate abaana bali abo bagiteekeyo mu kibuga ky'e Brunei naye Sydney yali e Brunei Essinne eryali e Brunei ng'ate waliyo n'omusumba eyali awakanye Sinna naye n'agenda ku mukolo e Brunei yalaba Essinne Brunei Katumba Essinne eriri e Brunei olimanyi Allah akbar maswali e Brunei nkugambye yatya naye netanavaayo kwogera jangu oyogere otubuulire ku maloboozi ag'abalubaala agabadde googera Brunei kuba bulijjo otubuulira byonna oba kyeteekateeka ajja atubuulire Sina lyalabye kuba mu woteeri mwe yasula Allah akbar maswali e Brunei ku mukolo gw'omulangira Allah alize engoma ye Brunei Esina kyokka olinaavaayo n'agamba mbufe twogera nnyo bw'oyogera nti onaayogera ndowooza kati ogirabye ensonga nalabye statement ya General Museveni yavuddeyo n'agamba nze sivunaanyizibwa ku bukenuzi obuli mu Uganda nze ogwange nagukola ebisigadde byammwe nga bannayuganda nga akola statement ku bino ebyamabaati n'ebirala yo gwe yagukola mumuvumira bwereere wali abamuvuma bwe yagambye munvumira bwereere sibamanyi kubanga ye mwenyini yatugamba kino ekisanja kye bayita hakuna mukyezo era omukyezo tugulaba hakuna mukyezo tumulaba baminisita abasibye ani abaggalidde nandutwaliwo biyanga amaze ebbanga kimukomera njagala ombulire bobiyanga amaze ebbanga kimukomera gyali mu court martial Machete amaze ebbanga kimukomera omwana w'obuwala Olivia Lutaya amaze ebbanga kimukomera ye abaffe abawuliriza n'abatulaba abo bazza gwaki ogubasibisiza nga tebakkirizibwa nakuwoleza bweru nga baatutta amabaati g'abantu ekalamojja nga be baagayisa bo kati bayinaayina General Museveni bwe yali ayogera ku bya beyiro nze saamanya nti ebya minisita yabyogerako kati baagala nakufuna anticipatory beyiro nti basuubirizibwa bali bamaaso eyo bafune kati beyiro omuntu osanga minisita ng'oleda alina ekipapula kye bamuwadda beyiro bwe bamukwata nti gwe Kasajja wabba amabaati gaganze nafuna dda beyiro yino kyasuubirwa ndibba amabaati okubuulira obubbi bw'abano buyina levels nti buyina primary buyina secondary buyina ne A-level buyina ne university baani abali mu university kati gwenze mu kulaba okwange nanduto akyali mu primary kubanga yatwala n'amabaati ne bamulaba nazza nayo yatwala 13 goka mu
omuntu akeera ku machana akugayita matono olinaga nti kati yatuteza abalwadde basirimu gavi n'asitula ekisawo kyonna n'atwala baali oluguudo lw'ekatosi gwe baali eddwaliro ly'erubowa beba bali mu university university bakitutu bagwawo aba primary mubbi omuto atwala amabaati era ekyasesezza bali ababbi abakulu nti bano baatutte miliyoni 28,23,25,26 ate bo nga batwala buwumbi ne babasekerera gwolemererwa kutereka kamyo n'ogamba nti empologoma gy'olifunawo oteeka olemererwa kutereka kamyo n'ogamba nti empologoma gye tuba tukuteresa otegeeza ki bagenda ono w'amabaati g'oyogera bagenda yatwala 500 billion 500 billion ebiliyoni 5 ampulirize ebiliyoni 5 omanye erieno lole genda babagita Sinotrack situla omusonyi omungi n'amayinja amangi nabiki ebingi kinene nnyo bwe kiti kikola ku nguudo bagita Sinotrack biliyoni 5 wetaaga Sinotrack 10 z'ogulamu z'olina okujja nazo okuteekako biliyoni 5 naye omukyala bagenda nga alina passport ya Uganda ne Rwanda yatwala sente ezo nti baliquidate bagenda kwongera sente mu Crane Bank ne bagigala after 1 month osobola okubeera ne passport z'amawanga abiri azino oyo si muna Uganda munyarwanda tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Omuzadde katukyetaaga kuba kamunguluze gonoonya amasomero amalungi omwana wo gy'alina okusomera. Nkwanjulira Ali Madinatul Munawwara Islamic Schools, amasomero amateeketeeke obulungi ku musingi ogw'obusiraamu. Kati tulina Madinatul Munawwara Nursery, Madinatul Munawwara Primary ne Madinatul Munawwara Secondary School, ng'amasomero gano gonna gasangibwa Mende wa Kiso. Ovaako katono nnyo ku luguudo lw'e Hoima n'okwata ku lidde Mende. Ali Madinatul Munawwara gasomesa eddiini busiraamu okwassa abaana Qur'ani ku myoyo, ng'ate ne mu luzungu bakolera ddala bulungi. Lirina ab'ekisulo n'abava awaka, abaana baliisibwa bulungi mu ngeri y'okufuna balanced diet. So ng'ebyemizannyo ne katemba babivaako nnyo okuwandiisa abaana kugenda mu maaso wali ku ssomero oba okumanya ebisingawo. Kuba ku 0702 51 76 16 oba ku 0784 49 64 97. Ali Madinatul Munawwara Islamic Schools, buli mwana yeetaaga ebyenjigiriza ebisinga. Tukwanjulira Fortune Gold akolebwa Bidco Uganda Limited mu bipimo ebyenjawulo, ekitundu kya lita emu, essatu n'obudomolo obw'ettaano. Fortune Gold butto mulongoofu, talina bulabe bwonna ku bulamu ng'aggibbwa mu nsigo z'ebirime. Fortune Gold ekyokuddamu kyo eri ebyetaago by'okufumba. Butto asabikiddwa obujja mu ngeri eya zaabu. Fortune Gold akyusiddwa obukyusibwa mu ndabika yokka. Woomesa by'ofumba leero. Weegulire Fortune Gold mu dduuka lyonna erikuliraanye ne supermarket. Fortune Gold, obuwomi bwa Uganda. Oli wakati mu program namwatulira. Okay. Kujjukiza gwe muna Uganda ng'oyagala okufuna amata amalungi, anoonya omuzigo omulungi, anoonya bongo omulungi ow'omulembe, nkwanjulira bannaffe abasibyangu Dar Supply batusangibwa mu bitundu ebitali bimu ebyenjawulo wano mu Kampala, naye ng'ekitebe kyabwe ekikulu kiri awo Nateeta okumpi ne ku bitaala, naye bw'ogenda ekibuye gye bali Namasuba bw'otuuka ojja kulaba sibyangu Dar Supply, Masanafu, Kasenge, Kabowa, Nsangi, Ndejje, Mukireka, Kawuku, Katwe n'ebitundu ebirala ebyenjawulo.
batuukirire babeere nga gweyagala okusuubula amata ayagala okusuubula omuzigo oba bongo bagenda kutuusaako bulungi nnyo obuweereza obwo. Bali ku 0702 28 88 66 be bannaffe abasibyangu Dairy Supply. White Star Magic Premium ye sabbuuni ow'obuwunga omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko. Ayongera alina akawoowo bw'omwozesa tayubula ngalo ate nga olugoye alutukuza bulungi ddala. Gula White Star Magic ow'obuwunga ku dduuka erikuli okumpi oba mu supermarket yonna ebaayo kuli okumpi. Awulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Kozesa White Star Magic Premium ye sabbuuni gw'ogenda okwozesa olugoye. Ekyamazima naawe oyite mu banno nga buli omu akubuuza akawoowo ako wakagyewa naye nga ate nga olugoye lutukula bulungi nnyo ddala ate nga tofunye buzibu bwonna mu ngeri emu oba endala okusinziira ku mbeera nga bweri. Njagala okuba nga mbeebaza mwenna abaliko ku mukutu abali mawanga ag'enjawulo obwo bakambula bawana abali e Dubai abali e Qatar abali e Saudi Arabia mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbalaba obubaka kwebuli Christian Kagasha webale kubeerako buli lunaku ogoberera. Kigongo Fred Sultan Centamu n'abalala Waiswa bali wano bakuwebaza. Omulide nti ya Kigongo Fred abamukulu wange yaba mukulu wo tumidde ali masajja fe family yankyukakyuka era yonna bantu batuuzaako olukiiko olutali lwa muzeeyi of course abazeeyi nga bo bamanyi naye basibulingi baganda bange extended family yonna yankyukakyuka era bo bagamba nze gwe balinayo ng'owa family bwe mbanga mpondo osoba nemereddwa era bajja ewaffe bategeka dda substitute owange kuki kubiyo okujjako jjajja kuba bamanyi nti bayinza okunnoga n'entondoka sikungula kunnoga abo tebakuwaayo buwi anti bino byonna tulwanira ffenna ensonga ezikuluma zezinuma zeziruma Suzani zeziruma Madulati zeziruma Chiko. Naye mubagamba tulemeddwa bannayuganda balemeddwa okubeera obumu. Bajja ku abali bumu bannayuganda. Wawuliriza message ya Ssaabasajja ku lunaku lw'amazaalibwa ge. Obumu yakikkaatiriza nnyo. Yakkaatiriza bongere okuba obumu. Kitegeeza bali bumu. Yagamba mwongere bwongezi. Okuba obumu. Kitegeeza bali bumu. Okubanga obumu bwe singa tetwali bumu singa ffe twafadda singa baatutadda kuba kye basinza okwagala okukola kwe kutwawula yawula kwe kukwata bannaffe ab'ebitiibwa bannaffe abali mu offices ez'enjawulo ate bannafuye abalala batwawule yawule tubeere isolated. Nagamba nti Kyagulanyi Robert Centamu poliisi ey'obwannakyemalya gye baali bagezezaako sooka okumuteekako ya isolation mu bantu onfuna bulungi nti bw'aba ali isolated ng'abantu bonna bamuyinako question mark naye aba alina okupondoka mu lutalo lwalimu abantu ne bagaana nti bw'abanga ali isolated asobola okuttibwa abantu ne bataliactinga mirundi 3 ne bamuvaako bagezaako kumutta Mwaluwa ne bamanya kyategeeza ne bagezaako kumukwata nga bamutwala eruzira kugwa taxi ne bagezaako ne bamanya kyategeeza ne bamuwamba ku ttemu eryali eruwuka ne bamanya kyategeeza nti eno generation kyezimbe kimanyi era gyeraga emanyiyo ffe byonna osobola obikola byonna obwajja eno n'owooli n'okola otya Waiswa n'okwata n'okola ky'oyagadde kubanga you have the gun power not the people power kubanga ffe tulina people power abali mu buyinza tebalina people power balina gun power not people power. Ani yabateeka mu buyinza si bantu mundu kyegiyisa gun power 221 eyabasa mu buyinza bano tuli ku mundu kyova olaba abantu baba bamanyi ne byetwogera bitusibisa. Bobby Yanga aliyo lwa mundu ze zamuwamba. Olivia mundu ze zamuwamba. Machete mundu ze zamuwamba. Ne komera ebitundu 45 ku buli 10 eri ekitalya lijjudde bantu bawambibwa mundu. So tuli ku gun power not people power. People power Kyagulanyi yagiina. Kyova olaba bali bagamba nti mwemba muwulira nti mulina mu kutwanyi mwe muba mubogera wa ffe tetulanga mwe mulanga emyezi 4
nti mujja kubeera mu kifo gundi ffe tetugenda kulanga tuleete muleete tusumulule ensi emanye nti waali. You can never substitute God's favor. Katonda aba n'ensonga lwaki abantu abaleeta era abaleeta mu kiseera ekyo ekituufu. Can people power defeat gun power? People power has defeated gun power all over the world. Njagala oddeyo osome the French Revolution. Kabaka Louis 18 abamutemako omutwe. Abaani abamutemako omutwe? People power, reign of terror. Era kitulwana olwaleero ffe ng'abayivu abaasomako va ku baana abalowooza nti baweereza b'amawulire ng'ate they hog everywhere nga they have no success story. Nali manyi okwambala galubindi omuntu abawanjawulo naye mulenzi oyo buli bwayogera abona abavumaganya abasoga nti bategerera ku 4 ate yagiweza tijja kuwa atalina makulu naye bw'aba yeewulira agiyite Katumba sho agiyite mugasimbagana tumazaawo bandi ng'oleeta oyo. Waiswa oyogera ki ku gundi eno ebadde egenda mu maaso njaji bagituuma exhibition twasooka ne tulaba omwoleso gw'ebinnya mu Kampala awo ne batuuka n'okutandika okuwogeramu. Bwe natandika okubanga oluusi obudde tetubusobola okutuuka wano nagamba nga bannayuganda nti bannange nzija mu budde naye enguudo kizibu nnyo omuntu nga tewangaalira Kampala okuandastandinga kye tuyitamu. Nanyumya era emboozi ku rediyo eno nti jjajja wange teyasobola kujja ku mbaga yange naye omanye kyamulemesa yatuuka e Kampala naye okuva eka ewe gye yali asuze okudda ku chachi e Namirembe n'okuva e Namirembe okudda e Busaabala kyayita kisobola olw'enguudo. Yali alwadde avudde mu kyalo talwaliddeeyo kubanga yamanyiira ettaka n'okuba nti batambula nnyo. Tetulina infrastructure kati ate n'owulira oli nga gambye nti okuzzaawo enguudo za Kampala akwadde biliyoni 6 kyokka nga ye mu bajeti ye ey'essente z'okulya ewaka aliye biliyoni 6 ku nguudo n'akuwa biliyoni 6. Sente ezisinga ezikolebwa nababuuza wano nti mutugamba mutya nti mukozeza embalala nga Kampala si wakole lwaki tulabira mbalala si Kampala? Lwaki ebyenguudo tulabira mbalala si Kampala? National Planning Authority bweti we bayateeka National Planning Authority yegaana. Nenzija wano nemba wa statistics ku byenguudo nti Uganda the longest journey gyotwala mu Uganda ya kilometers 600 nezigwamu eva Kampala paka Nimule si Nimule eva Kampala paka Boyita Arua district esembayo gye batwala mu Hudu Hussein Yumbe kakati olwaleero nga tulina distance ya 1,600 kitegeeza bw'otambula wonna olina Kolaska village yagumu kitundu. Mu myaka 37 bakakavaringa Kolas kilomita 607 mu myaka 37 mu myaka 10 Uhuru Kenyatta yakoze kilomita za Kolas 1,000 n'ekitundu. Damukatiriza ensonga eyo mu myaka 37 egya Uganda mwakakola Kolas kilomita 600 mu myaka 10 Uhuru Muigai Kenyatta akoze kilomita 1,000 n'ekitundu n'akola kilomita ez'enguudo empya enteme empya kilometers meka kilometers 300. Ekyokubiri ye yaleeta ne interchange mu Kenya kuba Kibaki bw'ajalekawo roundabout ono bw'ajagamba enguudo ziyisinganye ng'emisota n'ensi endala era kyekiri e Nairobi wano myaka 37 muli ku byebimu. Oluguudo olwa Kampala Mubende baalukola mu 2010 kubamba ngende Fort Portal for graduation mu 2010 zijukira bulungi. That road was under construction era ne mutabani w'omugenzi Gilbert bali basika mu Kenya omujasi Brian yali agenda okufuluma mu kutendekebwa Kabali yafiira bujjuko ng'oluguudo luli under construction. Olwaleero oluguudo olwo tebali mu kuddamu kulukola. Kitegeeza bano ebintu bye bakoze tebisobola kuwangaala. Bali abavaako gavumenti ezaavaako
mostly eyobote n'eyamini bo bakola kyo bagerageranya n'abantu. Amini batunyumiza ti Amini bamala okukola oluguudo olwawe Katwe ajja n'ennyondo okwebaza inginiya yakoze naye buli bwe yakubangamu ennyondo bwati neeyingira inginiya nga bamugamba weeyongereyo kilomita 7 omusajja ennyondo amaanyi bwatutte tiyeyingidde nti kituufu eyingidde tiyeyingidde yayita Nairobi inginiya yayiti Nairobi ngagamba thank you where is the engineer oloma abaservice banoonya inginiya okwekutula ennyondo bweyingira mu chorus naye wane wa Museveni n'olugalo luyingira naye tewabawakebera chorus wenara ne bwonyigisa lugalo luyingira nga bakavaawo kubanga enguudo bazikola with elasticity okuba ziba expensive. Yes. Nali wano nekugamba nti contract yakola Northern Express Highway bagikola mu 2001 nga dola eri ku 1,500 kati dola eri ku 3,600 oba 3,700 ani aba yafiirwa mu economics fete twasoma naye aba experience batubuulire paka kati bakyakola expressway ku contract ey'Olukumi-mu-8 ku contract ey'Olukumi-mu-Emeka ani aba afiiriddwa Katumba Egini ewa Dumbaya bakoze oluguudo era nalwo lwa interchange olutabangawo yakabeerako bbanga Kidumbaya aweze emyaka 2 yakawamba wano juzi wano si bakozi bano balowooza nti enguudo ziringa birevu nti bw'osalako bikula byokka ate abalala balowooza nti bino birutuukawo nga Kampala afaanana bubi nga bwafaanana nga bo baafa Mukama n'abawangaaza ne balaba nti tebaakola. Naye wano tetulina ssente obwavu bungi gavumenti terina ssente anti zo tandibadde tezikolebwa kati omukazi atazadde paka ku myaka 5 nga nembaga wagimuwa oba omusajja atazadde n'emyaka 5 nga nembaga mwagikola oyinza okutandika okugamba ab'omulirwana nti guno gwatanumu omugumu ate tetugusubwamu mwana 37 years Kampala afaanana bwe wati we wafaanana obulungi Idinda that is a ghost town. It's a ghost town. It's an industrial town. It is a ghost town. Amakolero agaaliyo tegakyaliyo. Nze nagamba wano nti amasanyalaze gavanga ko wefe nga kwa nti abali kuiba ebyuma makolero gagoloire nga zindowooza balimba. Naye lina olutindo olusinga obulungi. Oluliwa? Olutindo. Tolumanyi nti naloba olukubamu ennyondo enginiyo omusanga. Bwogenda ku lutindo olw'ejjinya n'olukubamu ennyondo enginiyo omusangawo. Tebalutestinga. Amini alutestinze. Jeno yalugula olwaba luddugula wiiki ezi ne baddamu ne baggalawo. Twetaaga Amini ajja lutestinge. Olwo n'okwata ennyondo Amini n'ajja n'ayitukubamu ennyondo abaalukola ku bridge Misinde. Wano waliwo fraud. Ate abantu tebaagala tumwogereko. These things speak to the core of the economy. There is Uganda after us. Katumba nalabye okuziika kw'omugagga. Omanyi abantu abasinga temumanyi era bwe sibabulira ani alibabuulira. Abadde asinga PS njagala okusooka okusaasira abafamire ye muhakanizi. Naye walabye value for money. Walabye sente Katumba. Ewammwe ebyayinza okuziikibwa bw'atyo ngamba ku kyalo kyonna. Katumba bakuzaalawo. Kasanda. Teri. Sagala. Sebu Kasanda tuli baama. Tulina golodi. Sagala twale budde bungi era mpozi sodo. Nga yafuna ettaka nga neeba muziike. Asodo siwe wafu. Bagula kati. Sodo wesimba. Bagula kati. Ate Kasanda banoonyaayo. Agula najja n'abeerawo. Agula. Kito kikayanya bagula. Afe ofe tetutunda. Bagula. Ate mba temutunda gwe manya talibaayo. Ne temuyinza kuba na golodi ate ne batajjaayo. Kubanga biba byabwe. Tubadde mu Ebola nga baatuggala. Nga bo bakola. Era nga gye bali. Baga nti tutambula. Amanyi nti ebirombe byali bikola. Kubanga nga n'amagye gabakuuma. Ibangamba ekyerubaali kyalinga kikola. Nga n'amagye gakikuuma. Ekisiita nga kikola. Kubanga si mmwe. Ekyewakayiba nga kikola. Mwe Bakatumba mumwayi temuyina kukola. Naye Habyarimana ayinza obutakola.
ensonga temwagala kuzoogera nga bwe muziraba kyova olaba bagenda kutuwamba batufutubbaleko nga ffenna tuli awo tuwewa nti Waiswa balowooza agenda kuwewa ffe twali tutalina kukola ffe twandiridde ng'abatiini anti bano bannansi kati baani abalya ng'abatiini mbadde mmanyi ffenna tubonaabona gwanga lyawambibwa abagwira kubanga gwe atali nkubuulira oyinza okuba nga oli waawano n'okola nga bw'okoze Kampala n'afaanana bw'ati bannakyemalira bonna kye basinga okukola bakola ensi yaabwe kubanga baba tebakkirizibwa bagenda mu mawanga malala ne baba nga bw'avuga kalambogini akavuga okuva eri paka eri bw'aba mwana wa mukulu nze bagambanga nti ono omwana omulangira w'e Brunei kyayagala nnyo basketball nengenda ku basketball court ku YMCA nga yonna nkadde nenga katono atugamba kinti ne basketball gwategeera ka YMCA obu YMCA tebayinza kateeka ku international level tulinawo kooti emu mu bya basketball eriyoka eyerubugu ate nga nayo international bagenze bagyonoona yabasuubiza obbazimbira ebisaawo abiddi myaka 37 kitaawe yali ku lusaku gundi anti ye talina buyinza anti omwana baba tasobola konvinsinga taata we mbyamizannyo nga mwana ali mu konvinsinga akuze kujjako nga atuwa pulogulamu nti bali ku byabusika muzeeyi alina gy'alaga nga tumaliriza bino byonna ebigenda mu maaso ebiriwo eggwanga engeri gye litambula wajja olaba gye tugenda oba mwenga noopu mulaba tugendawo Uganda egenda mu katyabaga Uganda egenda mu katyabaga akaddala nno are Ugandans safe? They are not safe. We are headed. Omanyi eriyo bakugamba mu nnyonyi nti buli omu tighten your seat belt. Yes. Tighten your seat belt. So kiseera kya bannayuganda kwesiba ngoba asiba omuso muguwanywire kuba ebijja byakutagala. There will be dissent in Uganda. Waiswa around or not around? Kyagulanyi around or not around? There will be dissent in Uganda. In fact, dissent eriwo mu Uganda. Bannayuganda abamu batuvunaana nti tukwatiridde nnyo abantu obutabata. Ogenda n'olena nti mutuvuma nnyo nga ffe batutta. Ffe nga batutta. Ffe nga batutta. Ffe nga batuvuma gomanye ng'emirundi gye bampisa embizi. Naye nze mba ndi absorber ate n'obusobozi obuzaayo nagambye dda nze nzanya bubi ku by'abantu nzanya bubi sisaasira kuba all they have is the voice that they have and I must use their voice like they have asked me to use it. I will never betray the voice of the people. It is not my voice. I'm just nze ndi nze. Are you not scared? Of what? Yes, I'm scared of the future. That's why I'm fighting at the present. Okutya kwange eby'omu maaso kye kimpadde obuvumu okulwana kati. Okutya eby'omu maaso Katumba kye kimpadde obuvumu okwaŋŋanga ebiriwo kati nga naye nabyo birimu okufa. Naye bwe mba sifudde kati I am good as dead if I don't fight for byentidde mu maaso. Kuba byendabayo mbiraba wagenda kuba obutali bwenkanya wagenda gwe walabye ekyabaddewo. Njagala ombulire wammwe muntu ki gwe batwala Italy gwe batwala mu America gwe batwala Turkey nga bamutwala kumujjanjaba. Ngera alina obusobozi. Batujjanjabira wali mu ddwaliro ly'e Kasanda. Ewammwe emididi gikyamawo emeka mu kuziika. Kuba gwe buli bwolaba omudidi oba olaba miliyoni 7. Oba olabye amafuta g'okola miliyoni 5. Your last message to Ugandans for today. I want to appeal to all Ugandans that this is our country. We should not be lied to by those who pretend to have gone to school. The responsibility of liberating this country for our children is today. The onus and power is in our hands. We can do this noble duty once and for all. There is no excuse as to why we should not do what is right. What is right is facing the reality of the challenges that we are facing in this 21st century. And the truth is, it takes you, my brother, who's out there listening. It takes you, my brother, who's out there sharing this message. It takes all of us
It takes two to tango. We have to face the disaster that we are facing of this political acrimony without fear, without favor, with precision, with determination. And I guarantee, for as long as we have those qualities of being backed by God, being backed by morality, being backed by the elderly, being backed by the facts that what we are doing is what is right, I can assure you, we will change this country. Have a good night. Wetubadde program namwatulira